Tereza obulamu. Yes bro. TikTok wano wendi na ndiwola TikTok era yo kyovala sinza givaako but mbeera nja kubaako naye nga ndowooza nyiza okubangako ekitonotono bwe ntyo okitegeera. I appreciate nti TikTok yentuusiza wano abantu naddala abantu bano abali eyo okitegeera because si app nga yewabula abantu kuba kwe bali bangi wano naye nga teri abamanyi tebalina so kati nze I appreciate abantu abali eyo wadde mubamu ababeera negative naye era be batono okitegeera. So TikTok wano yentuusizaawo sinza kyegana era I appreciate okitegeera. Era waliwo embeera ndowooza singa saali ku social media eno ndowooza singa oba nkyali na Uganda obanga ndi muwino I really don't know. Katonda yabikola ebintu bino mu Uganda wange above all Katonda. Ate Muganda wange Katonda bwakublessinga nina abantu benda bawano bambi omuntu gwengero sokubeerako example yejoze Chakala. I was really so happy when alaba Chakala ng'agenze mu America nga ekimututte it is because of his TikTok social media okitegeera Muganda wange gye baleera abaana abali eyo nga talina na following naye nga awulira ayagala naye okufuna mu kintu kino teri muntu atasobola kifunamu just kubeera creative okitegeera. Oyinza okuba tokola comedy nega oyinza okubeera nga nze nali mwetezi Muganda wange ne mukwetega ne nkufunamu wadde nga tulina twakolangako oluusi busikiti ne munaabi ki byonna nayo byatuyamba so basically nze sitoma yamani. I know. Ate n'ekirala n'obugumiikiriza kintu kikulu osobola okubeera ku TikTok kuno ng'olaba opositinga bintu tebitambula okitegeera. Obugumiikiriza nakyo kintu kikulu kuba nze mu kutandika ku app eno ddala nzikira nali Dubai nga mu just viewing nga ndaba bulabi nga bwe ndaba akanyumidde nkajjayo nengenda nenkateeka ku status yange obuluusi ku Facebook okitegeera ne just kyakyalumu vidiyo ebeeremu bweti ye blowinga swi notandikira kweyo nekuwa amaanyi okitegeera Muganda wange. Naye n'ekirala lwakuba bino ebintu twabyogera dda abantu bangi babyogera tujja kuba tubiddamu ekintu kye bayita self respect Muganda wange ekintu ky'okwerespectinga ogenda kere nkya weweebule ku app eno ejja tuuka eggweewo naye gwe omuntu ojja sigalawo vidiyo ezo ate zisigalayo obujulizi tebwekweka okitegeera. Ebintu ebigenda sigalayo byatuuka ozaala abaana bajja kubisangako kyova nze sisobola kwetunuza mu kamera nti mpemula nti simanya mpa muntu level ebintu abantu byebakola eyo yonna nosense otuuka noddako mu buliri bwo nogamba mazima ddala nze nkoze vidiyo eyo evoola omuntu okitegeera. Abantu breakinga down abantu bemuvuma abantu bemulumya omuntu asobola okudda emimu abantu muno fena sitetuli bagomumu abantu abanafu nga dda mu buliri bweyo mu butuufu n'akaaba ng'omuvumye okitegeera. So basically ekinyambye kuba nti I respect people oli ne bwanvuma era genda kukulekaawo okitegeera Muganda wange. Bwendimu kati life after TikTok bwe bulamu bwendimu kati Muganda wange obulamu obw'okugenda kati ndi wano nkyalidde ku mukwano gwange nina emirembe ndi mukunywa ku juice ndya kamere emirembe nina mingi okitegeera. Ate tewali kyenyinza okugamba nti wendi saawa eno sijja nakugamba nti nalootako naye Katonda yabikola. Nali muli kwagala naye nga sisuubira kisobola otuukirira Muganda wange being ya alone eyo milestone nene nnyo mu bulamu bwange okitegeera. Lungereza ebbanga lina akamalayo I'm enjoying it si complaining ako yadde
ekisembayo kyengenda okukugamba kiyinza okuyisa obubi abamu abantu abanakiwulira naye sifuddeeyo. I do not miss Uganda, to be honest with you. I do not miss Dubai. I do not miss Uganda. I'm so fine in UK. Statement nene nnyo naye sitidde gifulumya, but I'm just being honest. Okitegeera. I do not miss home. I only miss my parents. I know, but nkubulidde Alan waliko ebungereza olwakuba tetwafunako nabudde busisinkana ate ekirala wajja mu kaseera ka bunnyogovu okitegeera wadde obunnyogovu bwe buli, but England is paradise. Kyenyiza okugamba statement gyekugambye nina omukyalo omu gwe nasanga nali ntambula ku street awo nagamba Derek ne Muna nabasanyukira nnyo bwe nabalaba wano naye yatugamba ekigambo kyali kimu, England is paradise. Nesooka nkirowooza nnyo ngamba omukazi ono yabadde ategeeza ki okuŋŋamba nti England is paradise. Yaŋŋamba twala obudde bwo ojja kumanya ki kyentegeeza, naye ku ssaawa eno nkiraba am reflecting, okitegeera England is paradise. Kati TikTok sikyalina nnyo kyamaanyi kyenoonya, sikyalinoonya bulango bo. Ekyamazima obulango bo twabugoba, challenge z'ennyimba ezo zo nkola kyempulira ekinsanyusiza naye sigendaga nti muntu nti mpa ssente nkukolere challenge biki ebyo byonna stress eyo kati namwejjako. Luli ng'obeera ne stress omuntu yatadde ssente nina okukuba akalango gwe kati kankugambe waliwo pressure yatuuka ng'empitirako zino companies zatusasula ng'okuba obulango oluusi oba okooye oba oluusi tolina namaanyi getunizaamu kamera naye ye ayagala yakusasudde ayagala akalango, okitegeera owa challenge yakuwadde sente ze ayagala omukolere challenge. So stress nensooka neŋŋamba Derek no kimala wendi si wabi, Katonda at least alinako weyanteeka, okitegeera muganda wange. I'm appreciative. Sinabeera bulungi nnyo but hopefully sokoleke sitagadde bulungi statement yo ddamu ombuuze. Alani kati kankugambe nze aba ekintu kyogezaako okuleeta ekyo kyali kibaddewoko okuva nga nkyali Dubai, okitegeera ekyo kyogambe ekyokuntakwasa, but it doesn't move me, okitegeera nze ndi mugumu muganda wange, ndi mugumu ng'olwazi, okitegeera tekuli kuno ayinza kunkankanya, tekuli kuno ayinza kukola kintu mbu kinakuye muganda wange tomanyi, okitegeera. So Alani katika Alani ebintu ebimu tuwogera because tetumanyi, okitegeera. Nange bwe mbanga tugeze nkyali Dubai nombuza ekibuzo ng'ekyo nkyasobola okuwa ansa nga gye yakuwa, okitegeera, because oba tomanyi ebimu byo abantu bayogeza butamanya, okitegeera. Tolina ngeri gyoyinza comparinga Dubai to UK. Please no, it is a very big no. Come on, omuntu ali e Dubai alinga ali e Uganda. Kati kino nkikubuulira, I was in Dubai for 5 years. I know mulimu abantu abali e Uganda aba earning okusinga abali e Dubai, okitegeera. Eriyo abantu abali e Uganda abali obulungi okusinga abali e Dubai. Abaana e Dubai gye bali n'essaawa eno, Dubai tekyali Dubai y'emyaka nga 6 emabega, okitegeera. Dubai erimu abantu bangi essaawa eno n'emirimu gyakendeera. Abaana babeera ku street tebalina mirimu, abaana bali mu bafera simanya zi visa, okitegeera. And you compare Dubai to UK. Hey, bro, England lino ggulu lya ku nsi. Mark my words.
Bungereza nyogoga blaza meni waliwo wanyogoga n'ogamba oba omusana kaleko omusana gwa Dubai neno jukira n'ogamba oba eddungu kaleko neno jukira nti ate naguli bwe gwokya ate gwokya nnyo guli gukwokya nnyo ne gukwokya n'obwongo n'ogattako ne stress oluusi gy'obeera nayo okitegeera kuba Dubai ne working hours nazo ziba nnyingi emirimu egimu gimenya okitegeera maani ate n'omaliriza ng'ofunye kitono okitegeera maani Bungereza sina kingi kyengenda gyogera kwabula kyenkugambye kiri eki England is paradise akakagambo kali kamu naye kalimu ebintu bingi nkubuulira omuntu yena nga afunye chance eyingira Bungereza England is paradise bro ennaku zino nyirira nnyo muganda wange aba akasusu kawetha kikakola akasusu my bro tomanyi oh, life is good wowe ali tukoze kati nno tukoze interview eri yennyini akati ate akasama kakano kajja bannange ako kampitemu lwako era kongere kanyiriza olususu kwegambye muganda wange simanyi nakumanya kirungi dread yali signature ya TikTok okitegeera ti buli muntu amanyi Derek alina eviiri nentuka ebyo neŋŋamba nfaaki okitegeera sikyalina kyenfa buganda wange okitegeera okitegedde omuntu otuuka n'okula okitegeera obulamu bukyuka okitegeera olina